bwe tujja emmere tayonoona wakola ebintu bye. Abavubuka baleke bakole. Lwaki tapanga abavubuka abo nga bwe yabapanze n'agamba leero mwinamba waddeyo embuzi emwe mugende mutandika okufaminga oba buli omu mwaddeyo alooni ya boda. Bafutu soldiers okuba nti nno bakuvuma Katamba bikwatagana yawa ne Bobi Wine atanyese kigambo ku Katamba nanti mwe kyemutamanya mbu these things are propaganda. Kyatavaayo kuba direct afuna bwakiwa Saha Kenzo gwe bulaba Dani Magic amuli ku lusegere nga nziramu ng'omanyi tubimanyi bino bitwa bikola ne mu ndongo ng'osobola ogenda mu siriki nga bamanyi ba radio bagala kucyankalanya kamiliyoni ne bayitawo omwana n'amulinnyako bulinnya bwati. So kino kyokola ogezaako kubonereza Bobi Wine ate mubonereza nze Katonda nze ntaasa abavubuka beefudde mbu bali busy ate nga bali idle busy. Kati bw'oteera ku makyo ovume Katamba ovume siriimu ovume nze ndya ntambula musibanyi neetaaga ssente nze sina wa gavumenti gwe nkolera nzo gye weesanga entalo zange ezisinga teziba ku nze nze sitera kwerwanirira kuba nze we nava ssente nakula nziraba ne kitange kabwe navaayo nendaba obwavu nenjigambu ninakkwe kwaki kwebeereramu edda yagamba nga twebeereremu naye kati mundage honesty struggle eno naawe bonna abayonoonye eddata yaabwe nga bali ku nze olunaku lwaleero mufunyeemu ki olw'eggulo essaawa zino ez'olw'eggulo leero Friday tukutandika kisiibo ofunyeyo zonna osiibulukako enkya gwali Katamba oba otuddekawo n'ogiyiiya gavumenti mbi omwagala ebaleetera emmere waka wammwe ali nga musiiba muvuma ogamba mujja wakufumbira emmere kiba kimakinga sense. Wagambye nti olina ebyama byoterekedde emyaka 10 byama ki nanti nga ekigambo ekirimbu kyama wano obadde toli mu kutiisatiisa saagala likes na views sina kyentiisatiisa because abantu abamu bagamba nti Katonda bikoyagala my caliber and I don't have time for what nfunamu ki mba nfunamu ki just eri yabadde emotional appeal mujja kumuvuma naye nga bwe muvuma naffe tulina bye tumanyi temulowooza tesobola kuvuma tesobola kwogera tulina bye tulina kusirika nabyo ne bwe mutandika ate okukwata ewafu naffe nga tuvaayo kuba kireka tekyali abagambako. You have a family, you have something to lose. Lwaki the thing lwaki okkiriza ekitiibwa kyo kife. My kids is all of them bali ku social media from Abby to Clover bonna balina tabs and phones, so I mentally train them. I sit with my kids babade bange bagamba kati omuntu ate asinga okuba affected wa relative banga bali e Bulaaya bo batya abajja kutta okunzita buli omu agenda kufa engeri gye naafaamu si gwe Katonda mbu gwagenda okusalawo ngenda okufa ayajja okuba asazeewo ekijja okukyuka mu ngeri gye nfuddemu. Abaana bange kuva nga sijja kwogera masomero all my kids bagenda masomero agali sensible mbalaba nga mbakyali I see the schools I go to. Olaba abaana bange babalangira nga taata waabwe okuba ne siriimu nga bali ku ssomero. Olaba abaana bange baali batandise obasosola nga bagamba muyinza okuba namwe mulina siriimu kale essaawa zino olowooza oyinza bagamba ki? Abantu naawe bamu bakutwala nga taata kavuyo because ozzo atakinga abantu ab'enjawulo wafuna obutakkaanya nekyazze. In fact Swangiz nadzeemu nenjogera ne Julius ku after 5 live nenze ekintu kyange ekya Swangiz lwakubanga abantu batya abamu okwogera nenze nalina abayimbi nga 6 emabega nze ngenda okuvaayo nga kyokyezze eno ne mbagamba nze kambabeererewo waliwo ebintu ebyali bitagenda bulungi mu business but I think ekyo kyasootingwa kubanga tebanziriranga naye ngamba ekyo kigenze nalwanira wano guddo ne mulowooza nnimba ali wakati ne mbagamba mutute kapere Dubai lwaki temwamuguliramu boda temwamulaba nga alien skin nga zeera kusabiriza kati awo mba njogedde ki era si wafuna obutakkaanya ne Eddie Kenzo yalimbu Kenzo sente bazireese ziyambe endongo naye ozigabidde bantu bamu nze nali manyi twali tulwanira ffenna yali enzi kizibu kyange bonna bafunemu nze ne bwe sitafuna naye nkoyemako mugamba mbu omuntu bamugobye talina renti bonna bafunemu ow'ejjinja ow'ekampala ow'embaale naye ndaba zisigadde wano. Ozze ebbanga lino ogamba nti nno okoledde industry biki byokoledde industry ebyo byobeera obalangira naawe kweteekako ngula ababaddewo nga babiraba babiradi nze njagala kugambako Makomaro TV1 zaali ziganye okuzanya Ugandan music
mu record gy'obuze Levikson bamuganako kujja ku TV ne bagamba sigenda kukola. Mu record buuza amabala nga Rouge, Swe, amabala agali Urban getunayisa yagekolora oba gali gazanya music wawana olutalo etwayitamu. Nze kugambye from word go my fights I have a calling. Sijja kufana yonga ndi awo mbu lwakubanga nti atuna and idea bebe kulu mu video ebintu ebyo byagera ko sibi ebintu by'ekidongolo byayogera ebyomuwala eyali mu kilabu ije bayitanga Swe byagala okukomyawo omuvubuka oyo kamba buli ku mutima gwa Katso oyo anajukira ku story y'omuvubuka gwe bayitanga Phantom Lovins ne Butcher ne babagamba nti bakwata omuwala ina di dance. Omuwala yajja mu Swe nga tayambadde empale. Omukulu oyo Kats yatambula ku police ngagamba nti Bobi Wine yakutta omwana ne Butcherman. Era fayire yo Kats yagigobako nnyo twanexent yajja ku mugagabero gye twali nga asaba masanyalazi nga ategedde beef yali y'amaanyi. Nolo kubeyo Bobi Wine ona ino omukisa gwa amaanyi nnyo nti kuva dabaga dokoono n'ebinnyali era seyo Kats tewagifunako sente. Nkula gw'obubi bw'omusajja ono Kats yatoba ne fayire eyo ng'agenda aloopa mu Bobi Wine yankwatira girlfriend ne Butcherman. Era Bobi Wine oluyimba olwo lwe bayita Inna the Dance lwali based on true life story lwe bayimba ne bajja n'Omega nga balusekeeterera emboozi eyo nti abwana bajja bambadde nga tebambadde empale nga baagala kubeera nga balireetiga ku kyaliwo. Kats oyo yatambuza fayire eyo nga yeesibye ku Bobi Wine n'akwata n'omuwala yamugjeyo kigu n'amuleeta amuteeke mu mawulire alumirize nti Bobi Wine ne Butcherman be baamukozesa oyo fala nga nno omukulu agamba nti yali girlfriend we. Kati Kats teyalina evidence y'amaanyi nga n'omuwala akakamukake omwana n'agaana okubyogera. Kats yalaba omuwala agaanye okubyogera. Actually omuwala yavanishinga n'okuvanishinga yadduka taddamu kudda mu ndongo omuwala yali abya na side zeeyo kigu. Kats yagenda ekigo ku boda mbwanoonya omuwala oyo ba Phantom gwe bali bakozesa mbwagambe nti Bobi Wine ye yamukutte nti Firebase yali yamukozesa. Ng'omanyi ebiseera bya Firebase ebyo byalira nti babiraga abasajja barasita biki abakulu walakola akategeera omuvuka bamuyita Phantom Lovins n'omulala bamuyitanga alogayo mele wa Firebase. Kati Kats okuba kuva dda tayagala kola. Kats n'akwatira ddala fayire eyo n'agitambuza. Kati Kats alinamu kino ekintu ekigowooza nti nno ayinza okubeera nga blackmailinga Bobi Wine ebbanga lyonna azza blackmailinga Bobi Wine fayire eyo. Mbagambi yajjako mugagamiro ng'anoonya amasanyaze lwa fayire eyo. Mbusimanyi kati kankubuze ayidde yayo jayo fayire eyo oba ddala gyeri Bobi Wine alina omusango ku muwala oyo ne Butcherman nga oyogera. Kats ku busiru bwo ogamba nti wasoma ngukakasa nti no Bobi Wine okutuuka wano watuuse baakola ddake bayitaka public scrutiny bajjayo daakasengejja okumulaba nti naasaana baalaba dda mu byafaayo bye gw'oyinza okuŋŋamba ku gavumenti ekulibwa mu sibira mubbwa ezo fayiro tezanivudde ku poliisi oba gyeziri. Actually weetadde mu buzibu gw'okutandika okublackmailing omukulembeze w'ensi yonna nti olina ekyama kyoyagala okuggyayo mb'okange Bobi Wine ndi sebayimbu tukulabe ng'owakali. Kats toyagala bwagazi kola kuva dde olina ekintu ekyo. Siriimu gwe weeyogerako buli omu amulina naye obuzibu bwe gwayagala mukozesanga katale. Kati ebintu byonna byakufaako tolina kyolina fiiki obudde bugenze abaana balya okubeera musajja gw'oli musajja musiru. Bw'ovaayo n'olangirira nti oli mulwadde w'amazzi enkeera n'ogamba tukwatibwa abaana bw'ekisa olina amagezi mbwaggwe. Kuba the moment bw'ovaayo n'ogamba mbu olina amazzi abaana bo abalowoozaako ku ssomero ky'ogamba ebiseera ebyo walowooza ku baana be nga gye bagenda obbasonga mu kitamu ayagambye ku TV nti alina amazzi naye omukulu oyo we yavaayo n'agamba mbu alina amazzi kati ate ali mutulaga nti family is something sacred tulina protecting. You didn't for the first time gwe kennyini tewakikola sowasola kikola. Okimanyi ozadde abaana Nego kenyingi wasola ba protecting nojja because you're selfish bakusomedde deal ya yika toyina de 10 sigula sigara nojja family nojiteka kuninga tomayina abana bo kye bayitamu kusomero baga amanti okitawo ye MC omulwadde w'amazi yatugamba ku TV mulwadde w'amazi. You never thought about your family by then kuba lyongo ba paper oli ogera just bakugambe nti gwe MC agenda okubeera simanyi mbu ambassador w'abalwadde ba sirimu
tewalowooza ku family essaawa zino blackmailing abantu abakukkiriza mu nkyukakyuka nti basinza okubeeramu nga bavumaga family yo mutebagiwa kitiibwa muganda wange nze bwe nvaayo ne ŋŋamba ndi mulwadde w'amaseeza ne family yange ngirowoozezaako bagenda kutambula Malcolm ne Liam nga bamanyi taata bwe yagamba alina akawuka ka siriimu kitegeeza kino mmaze kikolamu ki verification maze okukirambulula maze okyetegereza kigenda kukola bafire bongo utaya bakusongo kwogera nti balina sirimbo n'abasooka kola ka due diligence ne bagamba family yange ne bajeebuuza kwe bagamba ngenda kuvaayo family yange simanyi obe n'ekirowoozaako ekya n'ekikiro nga bamaze okukola ku research kuki nga bamaze okwetegereza family n'ekitegeera etya n'ekitwala etya bano bonna abasajja bozowulya sigosooka kwogera nti oli mulwadde wa siriimu ne katsi ate kankubulira ekintu kimu kati ngenda kubulira kigenda okujjira mu bulamu bwati wagenze n'okola statement n'ogamba nti ate mbifaidayi musimanyi oba nfanfe katsi olimba nze nina ebintu bibiri byensuubira katsi byoyagala okukola one katsi oyagala kwetta oyinza okuba tolina sentence gula ddagala nga katsi oyagala kwetta bya ddala ng'owulira okooyi kuba owangadde n'obulwadde ng'owulira okooyi towa ekintu kyoyonge kuba waliwo kibayita ettutumu eriteeyongerako ngerinnya bulikolakola ne lisobola kweyongerako ekatsi tolisobola kweyongerako ku lyakoma lyatuka ku climax kati oli just yawo kuli maintaininga kubeera ubezi kwebuzabuza kuba abaana gye bali aboogera bemusi kati kuli ku maintaininga bu maintaininzi otya omaze oddi maintaininga oli awo obulwadde bukutwala toyagala kumira ddagala ate ddagala lya bbeeyi tolina ssente omanyi n'obwavu y'ensibuko ya buli kintu obwavu y'ensibuko ya buli kintu ku dduniya kuno kati ssaawa zino tosobola kwebeezaawo omukazi ali awo agudde eddalu abaana tebalina sente zisoma oli awo abasajja bakunywamu olukwe olina otwali osobola okubuzaabuza kati kankubuuze gwe kennyininyini oli musajja mubi ate oli musajja mutemu nakati olaba nti nno emimwa gikumyuse giringa bbina lya ggunju era ogenda okiisinga abantu omwana oyo oyina ekintu kyoyagala okusiiga wobadde Dubai ozo okiisinga abantu ebifaananyi byopositinga nga okiisinga abaana kati kankubuuze gwe olina ekisa ku banno singa oba olina ebbanga n'omuntu alina ebba oba tomusize siriimu onywa sigala emimwa gibeera gikubabuukiridde eba gibeera gibabuse gibeerako amabwa singa omuntu naye abeera n'ebbwa n'omukiisinga n'abeera ng'asobola okufuna obulwadde gwe kennyini n'engeri gye weetwala ng'omulwadde teweetwala nga mulwadde olimba okyazina abakazi ate ng'okyabakuba emitwe era afazaali obagulira ebyokunywa n'obawuddisa n'obalimba n'obazina afazaali obagamba anywa eddagala tasiiga era okyazina abakazi kati mbulira nayifuyo omuntu wa NUP omuwagizi wa Kyagulanyi agikoserezaawa ekisooka okyakyakala onywa omwenge kenyini teweefaako mbuulire omuntu wa NUP wayingiridde obulamu buweekwasa family they don't leave my family alone wagirowoozaako ng'ozza okugamba nti oli mulwadde wa siriimu kuloza bakusooka okukyogere kye balooza ku family zaabwe naye kiri kye nasoose okugamba nti kasitaddiirwa egaana okutooza abantu basiiwuuka empisa gwe Bobi Wine ava mu bintu by'okugamba mbogenda mu blackmailing rasita otobe ne fayiro ey'ekabalagala eya rape eyo tegenda kuddamu kkula bafantom we bali wakyo basiba by the way Bobi Wine oyo gwolaba okumanya ali blessed nnyo nti tewali muntu yenna yali azzeeyo obuze bwa Bobi Wine na kintu kye yali akoze nga gwe mbwambo gyeyo kintu kyoyinza okukangisa Bobi Wine. Do you know nti kati gwe wandibadde na musajja mugagga nnyo singa obadde n'ekyama ekiri valid nga kirimu n'ensa ku poliisi zino tebagende nga bakebeera mu zipoliisi zonna okulaba nti Bobi Wine alina ofayiro eryawo n'ebeepeni nga bagizuukuse ku bbanga lyabaddewo. Ate muganda wange njagala kukubuulira ebiseetime gye wagambye mbu oyagala kufa mboba nfanfe olimba oyagala kwewa butwa ate weetadde mu kye bayita crossfire otya okimanyi gavumenti eyinza okukuba essasi ne bagamba nti Bobi Wine yakusse kubanga gwe kyoyagala nati Bobi Wine tajja kubeerako kyemutuukako gwe weetaddewo ng'omusingo kuba tolina nasa omukulu oyo yeetadde mu sabbaawa ye talina loo yeteeka muguwa kwetta kuba amanyi emakerenda gamuwunyira bubasita ffenna tuli balwadde naye obuzibu bw'olina nti gwe obulwadde bwagala bufulanga kaadi ekuyisa buli wamu nti VIP nedda ssebo MC Cats nawo wandiika nkuleetedde eddagala erikakkanya siriimu taginga MC Cats Katamba kimanyi obwedda mulinze nze amannya Sulabikuta mukiragwa nti buli ssaawa guba gwewuuba mutabanyi wa mama Kasule nina mukwano gwange wano mu Filipino yaŋŋamba mbu omo akakkanya siriimu kati MC Cats nawo wandiika kwata omo okubiremu eggi lya ssekkokko oba ery'embaata oteekemu n'ekijiiko kimu ekya kologeti oteekemu amazzi ekikopo ekyo ekya tampeko kijjule okube bulungi onywe siriimu ajja kukakkana
kuba kati osirimu eyakulinnye ku mutwe ensonga eriemu nti Taso yaggalawo ate kati Taso si yakudda baatugobako ssente z'ebisiyaga ne batugobako ne ssente za Taso obuyambi kyava ku gavumenti tojja kukwata sirimu genyengo musansaanya ku buli omu kati ng'ate ffe baprofesa tulina eddagala ndowooza ekyo kifunye ekyokubiri va ku mwenge ove ne ku sigala ove ku wisiki ezo eza layisi z'onywa n'enjaga kuba kati sirimu omugattamu enjaga gujja bagira ng'omukadde azadde kaliira MC Cards ngamba gwe Cards nga tonnakola kintu kyonna osooka nga n'oyisa mu mateeka gano ge twateekawo gano amateeka twagateekawo kubanga ga protectinga oba nga gakuuma omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu mwaka guno 2025 paka 2026 wetulondera era twagalongoosaamu amateeka gano mala gasoma nga tonnalowooza kintu kyonna kyogenda kubanga ogamba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. MC Cards ensobi gye wakoze tewasoose soma mu mateeka gano naye kansooke nkusomere gano amateeka ogamanye ate oluvannyuma njije nkusomere. Etteeka erisooka Kyagulanyi tavumwa. Muwulidde bulungi nti kati gwe muvume ati yowuni risiki. Etteeka eryokubiri tagambwako oba mubuulira ebigambo ebyo gwoli waddembe okulivuunula nga bw'olirabye naye ffe tugakusomedde. Etteeka eryokusatu Kyagulanyi taddibwamu. Oli waddembe okuliwulira gwe n'olitwala nga weriri naye ffe tuba tulisomye. Etteeka eryokuna tasongwamu. Etteeka eryokutaano tageyezebwa. Gwe kitwale nti yonna gye mumugeyeza bimala ebimutuukako naye ate n'oba ogeyeza era naawe okugeyebwa tukumanya ate era bye tuzza tebibeera birungi eri ggwe. Etteeka eryomukaaga tawabulwa. Tojja n'amagezi go mb'olina ngeri gy'omuwabulamu bulungi. Eryomusanvu tatiisibwatiisibwa. Eryomunaana tanyoomebwa. Mugawulira bulungi. Eryomwenda mwagale ku mpaka. N'etteeka erisembayo nga luna amateeka ngagamba MC Cards ne naawe wenna ali eyo ng'osuubira okukulebya MC Cards naawe amateeka gateeke mu mutwe. N'etteeka erisembayo muwagire. Mu byonna by'aba yeetabyemu muwagire. Mu byonna by'aba yeetabyemu muwagire. Lye etteeka erisembayo ery'ekkumi. Kati ago gwe mateeka ogategedde kati kankusomere kati nsomera gwe omuntu. Seba mwami MC Cards mwami Kayiringu mukulu Kayiringu tolowooza nti kana akasana akaake nnyo nti gwe wekka gwe kookya naffe katwokya naye tusigazaamu amagezi agasala ekkubo naye ate gwe oba wabaaki amagezi gagendedde ddala buli kimu okiwungiddemu sebo naffe katwokya. Muvubuka bw'oba olina by'ogenda okwogera osooka nga n'osoma biri bye nkugambye waggulu n'osooka otandika olaba ekitaliimu ky'oba otandikirako naye ate wasimbudde. Etteeka namba 7. Etteeka namba 7 ligambibwa Kyagulanyi tasiisibwatiisibwa. N'ojjooleeta ebiragiro bye by'ekisiro musimanyi olina ebyama by'okwese by'otayagala kujjayo ebya Kyagulanyi naye singa abaana ba Kyagulanyi banaasigala bakugamba mbu simanya walwala simanya byakwogera ku famire ogenda kujjayo ebyama ebyo ogenda kubijjayo ng'obiwaani. Muvubuka ebyama ebyo ogenda kubijjayo ng'obiwaani. Kakati n'ekirala etteeka namba 10 enteeka namba 9 ligamba Kyagulanyi mwagale nti n'oba olina kibi ki ky'olina ku ye olina okumwagala. Ako kawulidde njija nno mu mateeka muno ebintu byonna by'okola bisomebwa wano. Kati tolina kintu ky'ogenda kuleeta nga kirabikanga gwe kyoyita ekyama ekigenda tukyayisa Kyagulanyi. Tolina kintu ky'ogenda kuleeta ky'ogenda kwogera ku Kyagulanyi kipya ffe kye tunaddawo tugambe nti oli mutuufu olaba gw'ogaana kuuma byama byo kubanga singa tewavaayo n'ogamba nti bannange eddagala eryasitoopingibwa
lya stopping bwa President Trump wa America si Robert Kyagulanyi Center. Tolowooza nti Kyagulanyi buli wamu ye president. Omuntu gw'olina okunyiigira alina kuba Trump kubanga okuva bwe ya stopping eddagala wafukira ddala akayiringu. Wejjusa olunaku lwe weegatta n'omukazi yakusiiga obulwadde era singa olunaku olwo wakwatamu ente kubanga ente terwaza siriimu. Olunaku olwo singa wakwatamu ente singa ebigambo bino tokyabyogera ne kakati tokyalina kyakuzza oli ku musajja Robert Kyagulanyi Center mu president waffe ayina miliyoni ne miliyoni ezimutunuulidde okukyusa future z'abantu. Kyokka gwe wakoowa future ne oba wakoowa future tulekere oyo ali mu future z'abantu nnyingi nnyo ova eri mb'omutiisetiise. Ffe tetujja kukkiriza muntu gwe tusinga buwanvu ate atiise atusinga obuwanvu. Kiba kitegeeza tubaako ekikyamu. Ebyama byoyogerako byoyagala okujjayo wali badde wabijjayo dda kubanga olaba ogaana kukuuma bibyo kale ate ebyakyagulanyi obeere nga gwabirina. Muvubuka ne waanaabeera oba Kyagulanyi ekyama ky'ogenda okumwogerako ky'ogenda okujjayo nga kijjuza loole. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.